Wetutuuse mu Uganda waliwo ebifo bisatu mu Uganda byokka byalina obeeramu. Ekisooka alina kuba Magombe, ekyokubiri alina kuba Mwekizayiro, ekyokusatu alina kuba nga awagira gavumenti eno. Waliwo ebintu ebimu nga bw'obiwulira mu butuufu tewali yagadde kubikkiriza, oyagala obiwakanye nti tekiyinza kuba bwe kiti, naye ng'ate munnange kyekituufu, ge mazima ameereere, ge mazima ameereere. Era ebigambo bya Nambooze Madamu Teacher ebyo ne bwe mbikuddiramu wano, era ojja kusigala nga okkiriza ekintu ky'ayogerako nti wano mu Uganda waliwo ebifo bisatu by'oyinza okubeeramu. Olina kubeera Magombe, that is ng'oli mufu, olina kufa. Oba si kyo olina kubeera Mwekizayiro, olina kudduka buddusi n'ogenda n'owaŋŋanguka. Oba si kyo olina kubeera mu NRM. Ebifo ebi bisatu gwe muganda wange ali wano ku Uganda atulagi, ebifo bisatu wano mu Uganda bye wasigalira okubeeramu. Si lwakuba nti weeyagalira oba nti si lwakuba nti weeyagalira, naye lwakuba nti abatufuga obumbula bwe batyo bwe baatuteekaawo mu pipeline, tulina kuyitaawo ezo ze escape route zokka. Kasooka kuddiramu akatambi, oyinza okuba nga munnange tokafunye bulungi nnyo. Madamu Teacher ng'ayogera bigambo bino byali bikulu nnyo. Wetutuuse mu Uganda waliwo ebifo bisatu mu Uganda byokka byalina obeeramu. Ekisooka alina kuba Magombe, ekyokubiri alina kuba Mwekizayiro, ekyokusatu alina kuba nga awagira gavumenti eno. Ebigambo ebyo nti newankubadde oyinza okwagala obbiwakanya, oyinza okwagala obbiwakanya, naye nga abantu bangi bazze bafa wano e Uganda, era abo babadde n'amaloboozi nga boogera ku bintu boolyawo ebiruma abantu, abamu tetumanyi kyabassa. Era juzi Bobi Wine bali Kawempe wano mu kulonda okw'Ekawempe okubadde okw'omusaayi, n'anokolayo abantu abo n'aboogerako. Bakadde baffe mubalabe bonna bagenze babatta, amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo. Mwe abasiraamu bano mukimanyi Sheikh Musata yafa yekka oba batamutte? Mumanyi Sheikh Anas Karisa yafa yekka oba batamutte? Mwe abakatoliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizolwanga yafa yekka oba batamutte? Abamu bamatte mu kyama, bamatisa butwa, abalala ne bamatuga butuzi, abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo, abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira. Naye nno ekisinga okweraliikiriza oba ekisinga okwewuunyisa nti bannayuganda tulinga bandiwulira. Kasita oba nga ggwe olina akagaati k'obatise mu kamwa, abalala bonna abali enjala abeeri enkuta z'emimwa oyinza obutabatunuulira, era obeera obajereegerera. Tubadde nga tujja tulaba abantu wano nga bapepeya ne regime ne batuuka okuba nga ate bagyekokkola. Bangi bazze nga boogera nti nno baagala kunzita era ne babatta. Era mu abo Bobi Wine babadde ayogerako awo, Bamuzaata baabyogera, omugezi Kirumira yabyogerako ebyokumutta, naye era ne bakola ki? Ne kituukirira ne babatta. Ate nga bakuwa masasi kuba oyinza okugamba nti baabatta batya? Bwe batafa butwa, masasi oba engeri endala yonna. Kakati waliwo akatambi juzi Eddie Kenzo, kati njagala nkuwa obukakafu obukwatibwako. Eddie Kenzo yatutegeeza juzi nti waliwo abaagala okumutta. Era nga ggojja okwewuunya nti nga bwe nkutegeeza nti bannayuganda tulinga ndiwulira nti kakati essaawa eno atuuse, naye watuukira okugamba nti bannange abantu bulijjo bempaana, abantu bentembeeta baagala kunzita, naye ng'alinga abadde takimanyi nti bazze nga batta abantu ng'abalaba. Wano Echuli yafa, yayogera bingi, n'ayogera n'alabula abantu, kati n'okutuusa kati obutambi bwe bukyatambula ku mutimbagano nti yalabula ku kino n'alabula ku kiri, naye teyasobola kwerabula nti naye bajja kukola ki? Bajja kumutta. Eddie Kenzo
yayogera mu butambi kansoke kuwa katambi kano omwebulireko yadde nga wakalabako naye omwebulireko osanga yuli atakalabangako. Badde nsaba mpeebwe security, nsaba obabeera abakulu ba gavumenti abalaba, nsaba security enkuume kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta. Kakati olwo alaajana ayagala kuddukira wa General Museveni mbw amuwe security ali mu nsi ye alaajana. Ekitegeeza nti kakati awo abaana awona alina kudduka genda mu Ekizayi kubanga ki ekyokukkiriza okubeera mu NRM yakikkiriza. Naye ekizibu ekiriyo mu NRM tolina kubanga oli mubbi era olina okubanga otambulira wamu ne babbi banno. Kati Eddy Kenzo kyemmanyi lwaki baagala okumutta era bamuyigga lwakubanga akasente kangi kayitira ewuwe oba oli awo engabana neegaana kuba twamulaba mu kaseera ako ng'ebintu byagula bya bbeeyi nnyo era nga tagambikako. Kakati awo wayinza okubanga ng'era bw'olaba Ichuli tizaali ddiirudiiru zaabwe oba eyo bagenda ne bali akasente ate ne batatuukiriza oba engabana ne babbi bannaabwe neegaana bwe bati ne babanyiga. Kati Eddy Kenzo andabikira okubanga ayolekedde obulamu bufaanaganako bwe butyo era nga kizibu nnyo okubeera ng'ataasibwa. Waliwo interview emu waliwo mannyinaze omu yali ayogera ku kintu kifaanaganako bwe kityo bweganga olabira ddala nti n'okuddamu okulaba omukulembeze w'eggwanga kiyinza okubeera ekizibu. Okuddamu okulaba omufuzi w'eggwanga General Museveni kiyinza okubeera ekizibu. Olaba nti tuli bagezi naye omukulembeze w'eggwanga mugezi afuna wakuteeka n'akunafuya ye kasita akuwa ati omuyimbi waffe abuyana ayagala bamukulembeze yamuwa ku jam session tabeerayo n'abayimbi be jam session wali olayiko omukulembeze w'eggwanga mu jam session anti agira abeera akoyo fuga abayimbi ayagala tuuse ebiruma abayimbi ku mukulu. Kale kwegamba n'ebigambo ebyo bana obutambi obwo nga bw'obulabye kwegamba bw'odrawinga lines bwoti era zibaako wezimiitinga oba wezisisinkana era nga wezisisinkana awo waliwo ekigambo kimu death kufa kuttibwa waliwo n'okufa nti afudde oba kiki oba accident oba kiki naye accident tebazipulaninga kubanga wano Professor Gilbert Bukenya ayinza okubuulira ekya accident nazo bazikola ki bazipanga. Kakati munnange essasi liba likulindiridde gwe kyoba omanya essasi liba likulindiridde oba akatwa kabaire kakulindiridde olanya baakamuwa akatwa n'afa baloke ekitemu kyabalabako baali bawanulayo nnyota waggulu musajja omuwanvu bw'atyo mbu yali alinnya katebe okuwanulayo ennyota kati n'agwa mbu n'afuna blood clot. Kakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo muganda wange Abannayuganda mwalirekedde awo okubeera nga bandiwulira bagamba muve mu kasooli temuwulira muwagira bye mutategeera mujja kufa ate era bano abasajja tebalina yadde n'ekisa yadde n'akamu kubanga temuli bamu ku bo oyinza okubanga mufaanagana era nga obuzaale bwebwo naye tebabeera nko bannammwe yadde n'aka ekyo gwe kyoba otegeera bamanyi bannaabwe bwe bajja nabo ate nabo ne babeeryamu enkwe oba be bennyini betta bo bennyini betta. Waliwo omuntu omu yagamba nti katugozanyisa ffe NRM oba ffe bennyini twetta nemugamba bannange kiki kyoyogerako muganda wange n'agamba mumuddaawo. Kale munnange ebyange byebyo era bwe mbadde ntunuulira obutambi obwo mbadde nga nze gyambulaba nga ndaba layini bw'ozikuba bw'oti ziri paralelo nezirina wezigebeninga nezisisinkana era munnange awo wezikolera cross over bonna waliwo ekigambo kimu death kufa. Okufa kuba kuli kumpi nnyo awo wekasita munnange olimu okutegeera omulamwa nti gwe ne bw'onooyingira mu NRM ojja kufa. Kisingako okudduka n'ojja eno mu bantu osobola okwetaasa naye ng'ekikulu kya byonna bw'oba todduse kuva mu Uganda oba togenze mu Exile kiba kitegeeza nti olina kubeera magombe kubanga essasi lijja kukutomera stray bullet lijja kukutomera oba ojja dditomera naye essasi ojja dditomera. Kakati munnange bw'onoowonayo enfunda ziizo nga bigaanye
ng'ogiri nyendeege swi ng'otulabyeko nnyo anti bagamba munnange ndi mugezi nga mubuulire embuulire tekola ki embuulirire tefa byonna sigadde ndi Uganda tulaayi wano ku mikwesese nga bulijjo mu mikwesese embaayo nnyo kankusiibulire wano weebale nnyo okumpuliriza kansuubire nti byenkugambye obiwulidde labula n'omulala